Mikwano gya King Saha gyeye munangate enakawuka wali giri mu kutendereza bannange eside eno. Byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga ye munangate Spice Diana no abaddekoko ne Big Eye ngenda kubeera nno nga mbikutuusaako ate ngera ku side y'emu King Saha ali mu kakasa munangate awo mu katambi byengenda okubeera nno nga nkutuusaako okuva wali munangate bamemba abamu kuva mu kibiina ekya NUP bampita nti nsinza kujamira nti yogi naye kansooke nkutegeezeko nti nno mwana mwenzi munangate King Saha mikwano gye gibadde gyeyeewuwe wali kakati nno babadde just nga bali mukolamu kaawo ka vibe awo omu ku omu King Saha yabadde asembyeyo ate ngera ku side y'emu jjukira nti nno King Saha yafunye abagenyi wali nakyala nno yeesimbyewo munnange yeegwanyiza ekifo kya MP okuva wali ate munnange mu Kalungu district eside eyo omukyala Chakila oh my god King Saha abadde munnange awo nga amutenderezaawo era nga ku side y'emu amwetikidde munnange omukyala Shakira yeetikidde munnange ate mwana mwenzi munnange ate King Saha bamwetikidde munnange embuzi wali kw'ossa n'ebintu ebirala era nga boogezaako okulaba akatambi ako by the way kansooke ate tuluve munnange ate mu kutandika ate bigwere eside awo. Saha the top king. Saha the top king. Saha the top king. Saha the top king. Saha top king, you know. Saha Top king. yeah man. The top is King Saha, yeah man. Saha the top king. Yeah man. Saha the top king, anti aroma king the baddest. Aliwele yagambye nti Saha the top king goba ogamba ki straight awa singo kuyiya ya vimba. Saha the top king. Saha the top king. Saha the top king. Yeah man. King you yanti. Yeah, the top man, you don't know. What a god. Babadde bakakasa wali nti King Saha munnange ye top king nga bwe babadde bagoyinga crazy naye leka nkwongere munnange ate akatambi katugende mu maaso. Nkyali sevenga makula mama Kalungu abadde yakanta ate ne kukasa naye nambaka topya toli wakulya leero nali ngenda kusomera nali ngenda kwenye office of leadership yasoka kwitira abantu akati emikisa nakawuka nesobola okuba nga ngifuna so bale n'okujja nebaze bale n'okujja so nebaze omwana ono mukasa embuzi teri enkoko bannange embuzi teri enkoko so utamwaliza emisomo nane tutikirwa ku Friday president okulaba nali nkufolowinga esewo nakati sebo byonna bitwalize byetwale bwikwe bw'atyo nno munnange ate n'omukulu naye mukasa bw'atyo bwamwetikidde munnange ate embuzi era nga bw'olabye munnange eside eyo mu katambi abadde n'emikwano gye n'abagenyi. yamaani nze King Saha nga bulijjo tewerabira kwetuli bakyali banga babusiro North mbabuuzaako mbanjulira Ssemaganda fu MP Busiro North era ngenda kubaawo kulokuna olujja ku mukolo gwa Ssemaganda kyoba omanya mwenna muveeyo tukuŋŋaane tusisinkane awo tunyumire wamu ne Ssemaganda fu Busiro North MP signed and sealed mwebale nnyo tubasaba n'obwewombeefu mumulabirenga ddala nga bwogeza ku munnange ate okulaba eside eyo katugende mu maaso wali Big Eye ne Spice Diana kakati nno Big Eye amugambye nti nno londa kyoyagala munnange ate wano jjukira nti nno edduuka libadde lya fashion munnange wali era nga bwogezako okulaba mubaddemu obusawo kosa n'ebirala munnange ate ebya fashion engoye biki nga bwogezako okulaba munnange ate mu katambi kakati nno Spice Diana awo nga naye ali mu going mu crazy awo ali mu kulonda awo ate nga Big Eye ye atudde erudde eri kansooke nkakuzanyiramuko kana akatambi ate ndyoke nkomewoko mu maaso eyo. Maxi jewelry. Banjiyeebo bannange otamulondeze nga njakaba kubanga sente azitaddemu Lux Fashions UK Mall bintu byonna masavu Tubona amasavu sawo nyame buli obuli. nondera oyagala akwe
Wow. bwe kityo nno munange ate bwe kitambudde esayidi eyo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaaba nzikiriza nkomewo ko mu maaso awo n'ebirala